neyanziza nnyo Faaza akumpa omukisa guno nange nenjogerako eri Salupalisi eno Kyangwe. Omukama mulungi obudde bwonna. Bantandikirewa leero simanyi Katonda nsaasire oba binaavaamu bulungi. Bafaaza baffe abalungi muli mutya? Mukama agulumizibwe eyabatonda mu kifaananyi kye nga mulingaffe naye ate n'atwalula ebirungo. Katonda agulumizibwe eyabasaasira. Basisita baffe abalungi muli mutya? Mwebale kuweereza Omukama n'okwegayirira eri ensi eno nga mufukamira ku maviivi gammwe ate ffe ne tunyumirwa ensi eno. Katonda agulumizibwe. Bannaddiini baffe bonna ab'enjawulo mwebale kujja era mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda tumuwe engaliza ez'amaanyi ennyo okulaba olunaku olwaleero amuza obungi bwonna. Nyimiridde wano nze amannya agange nze Walugembe Batesta, nzaalibwa mu Kalungu disitulikiti mu Salupalisi Bulawula, ekyalo bakiyita Lwanswera, naye mwali mukiwuliddeko owasibuka enswera ndowooza mu Uganda mwonna. Enswera Katonda yatonda ekyalo kiri kirimu ebyewuunyisa, kiringa ngeri ya kibirabira, tikirina nyumba nyingi nnyo ziringa ennyumba 15 naye emisota gyalimira ku kyalo okwo era kizibu nnyo okukulira ku kyalo ekyo nga toboddwako emisota nga tekukubozi. Kyali kisa kya Katonda okutulaba nga butuli wano yatusaasira busaasizi ne tubeerawo. N'olwekyo nzize wano olunaku lwaleero okwebaza Omukama ku birungi byatukolera. Mumwebaziza Bannakyangwe, mwebaziza Omukama. Manyi Omukama atuwa ebirungi mu nsi naye ne tumwerabira tyenanyirira. Naye nzize wano nga nze okwebaza Omukama olw'ebirungi byatuwadde n'ebbanga lyatukumidde mu nsi muno nga tuli balamu. Bannaffe bangi bakola eki bagenda naye ffe atuleseewo. N'olwekyo twebaza Omukama nga tuzimba obwakabaka bwa Katonda era nange buyinza okukola ki? Okuzimba olunaku olwaleero. Mu ebyo byonna bwe mbadde ntambulatambula ndabye mwebale kulima mmwanyi. Bannakyangwe mwebale kutegeera nsi eno omukyalina amaanyi n'obusobozi. Katonda mumwebaze nnyo. Abalimi webali wemuli muwanike ku mikono tulabe. Temutya manye tuyedde batugamba nti oli mulimi oyogera ki, naye kati yasinga okuba waki ow'ebbeeyi. Mwebale. Omukama mwabebaziza, mwamuddiziza. Omusana ngulabye gubookya. Musana gukola ki? Ate zamulisizza nnyo okusinga n'ezikoze eki ezibaddeko eza sizoni ewedde. Ekyo tukikubire mu ngalo. Abalima emmwanyi mutegeera mulina amaki? Mwabatalima mu bigenda kubeerawo mukya mu nsi. Musonyiwe sigereze nembuuza mugenda okubeerawo muti mirimu gikyali luddawo egivaamu ssente. Eyiika y'emmwanyi neevaamu $2,000,000. Mulimu kyokuva $2,000,000. Mulime. Nze ndi musajja mulimi era Faaza ssente zengenda okuwanga za bulimi. Zaki? Za bulimi zennima. Ate nebaza Katonda nti ne bazadde bange banjigiriza nnyo okukola era nga temunneebaza byekola wano lusooka kwebaza bakadde bange kubanga be bakikola kino sinze. Nange munsabire ate baana benzadde Omukama Katonda abasaasire nabo bakole olunange nfune essanyu mu nsi muno. Kati sinze njogera bakadde bange bakola ki? Beboogera kubanga be banfuula kino kindi. N'olwekyo bannange mwe n'abali wano ffenna tulina abaana bazadde. Bwe ntunuulira abaana bano mpulira ennaku ku mutima
nembuuza bagenda kubeerawo batya mu nsi eno ejjudde omuliro. Ensi ey'ebizibu, ensi erimu endwadde, abazadde tukwata bubi abaana. Singa nange baali bankwata nga bwe tukwata ab'ensangi zino, oba oli awo temwandindabye wano. Ate era ekyokubiri mwali mpadde omuzindaalo ku ddiiru ki, mwali nkumpadde. N'olwekyo tufeeyo nnyo bannange, tulabirire abaana bano. Abaana bano bayitirivu nnyo mu nsi, mulaba ekaayukanye. Ensi erimu ennaku bannange, simanyi nnyo oba nze njirina. Nze ne bwe mundaba wano nange nyina ebizibu biyitirivu nnyo, era ne mundaba feesi enyiribadde lwannaku. Lwaki? Bizibu bingi, oba mugirabanga bwenjiraba simanyi. Naye bannange mbasibirira entanda okubeera abakozi, okubeera abafaayo nnyo nga mutunulira ensi eno nga temugiyita mu buyisi nga kiriya. Nze gumulaba ayimiridde wano olunaku olwaleero, sanze okusomozebwa kw'ensi eno. Omanyi bagenda bagamba nti omusajja oyo Katonda yamusaasira, naye tobye. Nkoze eki? Tewali bibadde mu nkeeka, tibye sifunyeeko birungi mu nkeeka, mbadde n'ebizibu bingi. Ate gy'okuma okutambula mu maaso gy'okuma okola ki? Okusanga ebizibu. N'olwekyo bano abavubuka abali wano bayitawo Kyangwe. Mwe abavubuka abali wano ekyangwe, ng'omanyi ozaalibwa wano ku Kyangwe nga oyagala okuvuukira oba okukaddiira akusaaside. Muwulidde tewali agaggawalirawo wazaalibwa. Abavubuka mukitegedde? Era gwoba ozaalibwa wano ebyokukola mpozi nga tobyagala, mugende mutandike okunoonya essente muyambe bazadde bammwe nga mukyalina amaanyi. Nze gampedde, gakoze eki? Gampedde, sikyalina gatambula, nafuuka mpologoma nkadde. N'olwekyo bannange, bakadde bange abali wano, mufeeyo nnyo ku baana bano, mubalabirire babeere ab'omugaso mu nsi, babalabirire mu bukadde nga tukuze. Bannange, ennaku eri mu bukulu, ennaku eri mu ki? Ebizibu ne bifuuka ebizibu, endwadde ne zifuuka endwadde, ogamba sikitegeera nakitegeera. N'olwekyo bannange, tufeeyo nnyo ku kigambo ky'okukola. Kyokka mbeebaza mu ab'ekinoni kye mbamanyiko, muli bantu bakozi. Ate mbasibirira entanda nti mu bukozi bwe mukola muweereze nnyo Omukama. Omukama bannange atwala esente. Oba waliwo eyali atwaliddwako ku sente n'awulira obulumi bw'ensi eno. Waliwo wano yazituezanga kimubuddeko. Bannange, esente enzibu nnyo ezitali mu kuweereza Katonda. Katonda atugamba nti okukola obutaliimu kwegayirira kwakolererwa. Mukiwulire? Ale n'okukola ayini n'okwegayirira obwegayirizi nga tukuli mu kukola nakwo nsuubira kuyinza okuba nga kulimirye kakati sobogenda kubeera buti. Tulina okwegayirira tukole. Ate n'atugamba nti bye tunaakolanga tubimuddizenga kubanga ye nannyini byo. Ebirungi tubisanga ku nsi era tubireka ku nsi. Ku nsi twajja bwereere era tugenda kuddayo buki? Bwereere. Olwekyo bannange, ebigambo ebyo bye mbasibirira mubitwale n'ensonga. Ye bannange, mmwe abateegayirira, abataweereza Katonda n'abatamuddiza ebitiibwa byammwe n'ebyobugagga byammwe, bannange mubikuuma mutya? Mubikuuma mutya? Simanyi oba nze nkola nsonga. Bannange, sente zifa. Sente zikola ki? Ate okumanya Katonda yatonda ensi eno, bw'olabanga ebirungi obirina guwandisinza okumwegayirira ennyo. Kubanga ebirungi bijja n'obulanzi. Bijja naki? Era bw'owulira ng'obulamu obulira bulungi n'ensimbi nga zijja, olina okwebuuza nti mu bakadde buno bonna obuli mu nsi muno obusisi bw'abantu lwaki abadde ensi? Ziyinza okujja n'endwadde. Mwali mulabyeko endwadde? Ng'oli abadde afunye ssente era olaba tugamba nti gundi bwonyiridde nnyo tumusonako, kubanga oluusi okunyirira kwe kuyinza okuba nga kwa buki? Kwa bulwadde. Ziyinza okulanga obwavu n'ozifuna n'oyavuwala nasooka owulira ensi eno bwekubigirira. Bannange, nze nayavuwalako, naye bannange obwavu bubi. Ofundako n'obutafunira ddala. Ofundako n'okola ki?
Sene bonyabonya nabona nyira sagala na muntu ali wano afune ku kizibu kye nakola ki nafuna panange nasanga akaseera akazi wali ogombye ko muntu nga afudde noganda singa Katonda atutenze kyantuukako nasanga akaseera akazibu era mbasabira bannange mwenna naye nali siweereza Mukama kubanga mutuufu nali si Mukama nambweza nga simanyi Katonda yangaba naye nemusaba nemugamba taata kumyawo nzirize nanziriza ensonga lwaki muweereza peereza Omukama ate mumuweereza nze nfunyemu ebirungi yabaaye nga mwesinga nali mayifaaza amaze emyaka mingi nga mpeereza Omukama n'amaanyi mangi n'amaanyi maki ndowooza singa nagwadda naye weewuunya omuntu ogwa nga tolina ssente zo zimusagaziza mu nsi ne babuuza nti yes atugamba zifudde naye zigasiza kyese ezange zigasiza zimbi bwakabaka bwa Katonda era bwezimbeesonga lwekyo banaye mbabuulya mazima tuleme kulaba nga ensimbi zituggwako ate ne tulowooza okumuweereza oyinza okuweereza nga tolina ate tibakulya ssente ate weegayirira nnyo gwalina ebirungi mu nsi n'olabanga obirina nga Katonda akubiseeko akasuli kuwandisinza okwegayira okusinga banange nga byakuvuddeko okusimanya era kyolwanze empanjagira Omukama Katonda nemugamba taata nze kisaba ku lwange ti okunzijako ebirungi njagala mbireke ku nsi bireme kundekako kawulidde akagamba mbirese ku nsi mbireke ku nsi bireme kukola ki oliddamu nemupa omuzindalo waliddamu nesisita makituufu balimpa omuzindalo ye nga bagumpa ku ddiiro ki n'olwekyo maliriza olw'ebigambo ebitono n'obudde nabutono twagala emali ebitundu byaffe bino bitundibwe nze nebaza Katonda eyatonda mu nsi muno nampa ebirungi ku nsi byenalisuubira oba nagamba nogamba nti oba yerabira bwerabizi nagamba nti omusajja kamale gamuwa kubanga nazaalibwa mu famire enjava ennyo singa mumanyi owaffe bannange Katonda alina ebyamagero byakola nadira amaka amaavu n'agatumbula nadira amagaga n'agakola ki n'agalindigula Katonda akola ebyamagero ffe sindi twandizikirwa twandirabise ddi mu bantu twayitanga bwerere nga binyonyi naye kati tusobola okwambalako ku ngoye nettaba nerigejjagejjamu nettaba nerikola ki nerigejjagejjamu netulabikako mu bantu nazaalibwa kitange omugenzi Damiano Ndawula ne maama wange namugenzi Zeverina ennaku yabaluma mu nsi muno esirabangako kubanga ekitange ebimu ebyamuta bwali bwavu yatuuka okubeera abamanyi ekalundira mumanyi ekalundira eyo kusaza eyo waliwo omukyala yalabikirwa eyo gye twamuteekanga ng'anywa mazzi sente tekwali ki tewali najja afa okusigala mu nnaku ey'amaanyi ennyo maama wange era buli bwe ntunulira agamaama munkwasa ennaku kubanga nalaba obuzibu maama wange bwe yasigaza ate abaana yali azadde babulenzi abasinga obungi twabonyaabonya oyo ate kati akuze ogamba okumuwa ebirungi ate obulwadde bwejja mukola ki ogamba ebyakatonda bizibu kola ki banange bizibu era buli bwe ntunulira maama ngene ne mugamba maama kati njakuwaki sira kyakola ki kyakumuwa akuze kyewunyisa omufunira ebirungi mu nsi mu famire ate abazadde bakuze Katonda akola ebyamagero n'olwekyo maliriza mbagamba ebigambo bano wammanga ekisookera ddala bakadde bange kino njagala nkibabuulira abasinga obungi tebakitegeera tuzaala abaana baffe Katonda n'atuwa ebirungi mu nsi ne tuweerera abaana baffe bokka nga betutunuulidde nga tetufaayo okuweerera kulabira abaana b'abalala nga tulowooza mbu sente twakola zaki zaffe za famire mwattu ekyo mukyenenye waalina obusobozi yambayo kubali obubi yekola ki kyobola nze faaza omulimu ogwenkoze gwamaanyi nnyo mpeeredde abaana abasukka 30 mu masomero ag'ebbeere kubanga n'abange mbabweredde naye mmanyi kibaliva buliza sinzimanyi
oyinza okwesanga abo bempeerera ate balibeera ab'omugaso ne bayamba abaki. N'olwekyo bakadde bange mbabuulira mazima, tuyambe nnyo abaana abo gwe mulaba. Nze sirabangayo mugagga azaala bagagga mu nsonyiwe. Abagagga bazaala baavu, abaavu be bazaala abagagga. Temukiraba protestant ali kuto omuzindaalo ye mukitunuulire munoole eby'omukama bizibu. Oweerera abaana ne baba n'amagezi ne baba n'ezidibuli ez'ebbeeyi n'abamu omukisa mu nsi n'abamu muki nga kiweweereza Mukama Katonda. Tewali mukisa gwa bwereere, mbali mukimanyi. Kati sigenda kuva wano nga bafaze tebampadde mukisa yadde namu tebagumpe, naye bagenda gumpa nga nyina kyenkoze eki teri agukuba ku ddibu ki siba kirifu. Era ngenda kufukamira wano nga befaza nsabira ebitawana bikole ki bite mubati mukwagala. Era nensaba nnyo Omukama abawaddeyo, Omukama abawo muki. Ate waliwo abalina bo nga tebakitegeera, nabo nsaba Mukama abawe enneema bakitegeere ti ebirungi si ffe tubikuuma, Omukama yakola ki yabikuuma. N'olwekyo bakadde bange mwenna abali wano abatalina, ate nammwe nsaba muwanjagire nnyo nammwe abawe era mukole ki. Mwabalimi mwafunye ssente empitirivu nnyo, naye bwe munaagaana okumuddiza ku ssente ezo omusana gwe guno gwaka eno sizoni bwefa mwe bannakyangwe mulya kuba mulabye nnyo. Naye nja kuva wano nga nyina kyembateereddeyo, Omukama abawe enkuba mukungule muzimbe kyaki eyo mukole ki nga ntaddeyo ekyange nammwe mbateereyo akatonotono. Omukama akole ki abawe enkuba, banange musabe enkuba tufune ssente tweyagalire mu nsi eno ng'abatalifa ng'abataligifa tunyumirwe. Abalimi muwulira mutya mwenna kati ndaba munyirira ssente zaki za mwanya sawe mwe bwa mukakadde muwulira mutya omubisi gunywereddwa okugwa mu bbaala emmere eyo newe kugamba simuyina kumanya kwe kunyirira kati kwendala mulabika bulungi mwebale kwekolako mwebale kukola. N'olwekyo bannange Katonda yatuwadde ebirungi. Ekisooka mukimanyi, yatuwa enkuba n'atuwa emmwanyi ne zibala n'aziwa ebbeeyi n'atuwa emmere. Ebintu bimeka temubikubiddeko mu ngalo. N'olwekyo bannange mbaliriza olw'obufunda bw'obudde munsonyiwe era olumalaano ngendagenda bugenzi, naye nsaba Omukama Katonda yatonda eggulu n'ensi bannange atusaasire ffenna abali wano. Tewali ataagala birungi mu nsi, ffenna atuwa essanyu tubeere n'emirembe n'essanyu twagalanenga. Abalina muyambe abatalina, ate nammwe be bayambye ng'omanye baali bakuyambyeko mwatu naawe n'otoyongerayo mukisa ogwo ate gwe gusekeredde ono munne yakuyamba ate omukozi bubi kubanga omukisa ogwo kuba tugusobodde kwetoola kudda. Kyova olaba nze ngamba abaana nze faaza siwali mwana nkolera era nsere ku kimanyi teri mwana tesibeera na mwana wa muntu. Nze mugamba genda atome ku ssomero olabirira obudde sibulina, bw'amala okusoma diguli n'azifuna taza ssente bino bimuwulira mwe batugamba mwana ne muwerera n'agaana okundabira n'agaana okunyamba banakola nsobi. Mugambe naye omukisa akole ki agwongere yayamba abalala. Bujja kwetoonoola budde oba gutakusago kyayina amaanyi oba bulijjukira mu baana bo oba bazukulu bo. Lwekyo baneemaliriza faaza omanyi nasoomozeddwa nawuliddewo yabadde miliyoni 10 ebintu bizibu. Omanyi omuzindaalo guno tegukwatika. Kyova olaba bwedda nsaba maama Maria nimuga nti maama naye ngenda okulya ati miliyoni 10 nti tufudde. Lwekyo maliriza ngamba bwe nti ku ssente zengenda okowano nga tuzimba ennyumba ya Katonda eno kubanga nze ssente zange nziteeka nnyo mu nnyumba za Katonda munansonyiwa. Oyinza n'okujja n'oŋŋamba mpa ebiri naye ngamba sirina, naye wekikwatagana n'ennyumba za Katonda zino kubanga omwana n'omuzzukulu owaani bonna bakola ki bwenna babeera wano. Twete tukizimbe nga yabbeeyi era fa olina okuzimba, olina okusala amagezi. Abakristu balumbe obasabe ssente, bannaggaga bayitirivu nnyo obasabe ssente totya bw'agaana gwe ng'omuvaako kubanga ye Katonda azze ye tamulabye. Ebizibu biri mu byenfuna, ssente zifa nze zaali zinfuddeko
naye kyenva mpeereza omukama nga musaba nsaasire ankuumira ebyange nve mu nsi nga saavuwadde gwakubiri nve mu nsi nasoze eki mbeere n'ebitiibwa ngende nabyo bireke ku nsi naye nga ngenze mbireseeko ate asaasire n'abaana bonna omanyize sisabira baana bange nagaana kubanga bwesabira abaana bonna abatali abato nabo beere obulungi mu nsi nina abaana bange basoma naye bakatonda baana basaasira atya nabo bizibu bibalinga ebizibu bannange katonda tumusebe bannange atusaasire tubeere n'essanyu naye tuweereze nnyo omukama nga tukyalina amaanyi bannange amaanyi beka okugwamu obusobozi bwe tuwakyali oba tukyasobola kukola kyebulaze muweereza nga akyasobola okukola ansaasire mu bwakabaka bwe buno obw'omugulu ne mu nsi tufune emirembe n'essanyu ate nja kumuweereza paka kuyingira ki taka kubanga nange akyampadde ebyokukola akyampadde kukola ki emirimu gikyatambula yadde ebizibu mu ebiri ebizibu naye tetunakola ki obanga obusolo bwa gavumenti tuguwa balekamba bwe mba munoonya sente za mirundi 3 tunoonya eza gavumenti ezo zo zateeka ngamba omusajja nange yekatengudde banazikozesako baana bwayi tulina ozibu tulina okweza katonda oyo gwe tutalaba kubanga ate yasalawo ffenna abazaagala n'azituwa naffe ne tunoonya zinatulabirira mu maka gaffe n'okulabira bannaffe abali obuki abali obubi funa obusafiri bw'enseera nekyo mmaliriza nze ku lwange omusajja w'omu Amerika simusobola nnyo w'amaanyi nyo yawadde obukadde 10 naye nange kyengenda okukola njakuwa obukadde 10 ate ngenda bongerako mu bannakyangwe abatamanyi kwegayirira nsaba omukama katonda eno ey'emiliyoni 1 ennaku zigane kuyitawo 3 enkuba eno etonya yesaddaaka yakakadde kamu twagala okuddano nga kyaki yaffe mugizimbe bulungi ngerabika bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala omukama bawe muki abawe ebirungi mu nsi muyagala emusinga bataligivaamu neyanziza mifagana bakulu omukulu nga bwatuwadde entanda eyo engalo ezo tezimala oli okukwata miliyoni za sente 11 n'aziteeka ku mulimu si kitono omukulu ono ennaku z'omwezi nga 25 agenda kyera ewa Father Makatu era bwe namutuukira anti Father 18 bwe kubanga siwe kuli Father Makatu ow'ekyera nja kujja naye bwe kubanga kuli Father Makatu sijja kujja ekyera eyo ye yatema evvunika erisooka oba nzongere yatandika ne miliyoni 3 ezo naziteekayo wakati awo nawerezayo 15 kati ate wiikendi eno alumba agamba Father Makatu wali tulina okuzimba ekigo naye yonna atuzimba ekereziya nyingi nnyo nsaba twongere tumwebaza omutima omugali ogwo so naffe tugenda kusabira nsaba abakola basaaseredooti tuyimirire omuweereza wa Katonda ono alaze nga mwetegefu omuweereza paka kuwulira bubi ate nga akwata ku bibye n'abiwaayo tumusabire omukisa ffenna basaaseredooti tujja muwera kumu ffenna omukisa nga mmaze essaala eno n'abalala nsaba tuyimirire mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu ayi mukama ogulumizibwe gwe Katonda afuga enkulungo y'ensi twatula nti ewuwo yempa buli kirungi kyonna na buli mukisa gwonna nandibadde ffe nnyini tukwebaza akadde kano k'otuwadde nga tutema evvuunike ku mulimu ogw'okulongoosa ate n'okuddaabiriza ekereziyawo ow'ekusomesa kino tukwebaza olw'abantu ab'omutima omulungi bonna abeerekereza ensimbi ne baziwaayo ku mulimu guno tukusaba omulimu guno gwe tutandika tugutandikiddemu ggwe era twegomba tukumaliremu ggwe abo bonna abatodde bwe bajje yongerawo okukusemu emirundi 10 n'emirimu gyonna egikolebwa ogibeko omukisa gwo mungi ddala ongere okufuna ekisingawo era nawo akusobola okukuddiza ekisingawo tukwebaza nnyo olw'omuweereza ono Batesita Walugembe abadde omugenyi waffe omukulu ku mukolo guno tukwebaza byonna byozze omukozesa tukwebaza
bizinesi ezitali zimu zasobodde okuteekawo ate gwe n'ozifukirira n'omukisa gwo era akyagwetaaga ayongere okugaba. Muwe obulamu obulungi, bulijjo omuwambatire musaayi gw'omwoyo ogw'omuwendo ennyo, omutaasa akabi konna ak'omwoyo ate n'ak'omubiri. Tukukwasa muganda waffe atuvudde ku maaso naye nga tumusaba omutuweere empeera ey'eggulu. Ebyo byonna tubisabe nga tutamya Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere naawe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gukukkeko gusigale naawe emirembe n'emirembe.